Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bannyabo ne bassebo abalabe baffe abalungi aba 3ABN, ntwala omukisa guno okubaanirizaako enkyaleero Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale okubankuumira, yeebale okubalabirira, okubaliisa mu mbeera yonna gy'abayisaamu. Ekitiibwa n'ettendo bisaana bigulumizibwe kubanga bibye. Ntwala omukisa guno okubabuuzaako enkyaleero nti mwasuze mutya nno bannyabo ne bassebo, era akaseera kano ke tulimu ke kaseera ka pulogulaamu yaffe ennungi ensulo ey'ekyenkya. Mbaaniriza nnyo era nja kutwala omukisa guno okubeebazanga okukeereranga ku kyenkya ekifaanana bwe kiti eky'okusoma ekigambo kya Katonda n'okweyongera okuyiga. Kale nga bwe tulindako abalala okutwegattako, njagala otegeeze munno ali awo mu ddiiro nti ekiseera kya pulogulaamu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'ekyenkya ajje tuyigire wamu akasimuka kaffe mu Mukama waffe Yesu Kristo. Nyongera okubaanirizaako nsigadde erinnya nga nze Kasule Ttone, kambasabe twegattirwamu nga bwe tulinda abalala mu luyimba. Nsaba muganda wange gwe ndi naye mu studio atwale mu luyimba tutendereze nga bwe tulinzeeko bannaffe. Oluyimba namba 172 nga bwe tulindako bannaffe okutwegattako. Mukama abawa omukisa. Amiina. Twayitibwa ku mbaga ye, tubeere wamu n'abantu be, kale nno tulibeera tutya kabakangaze. Kale owooluganda Yesu Bwanaja, muyitibwe tunabeera kabakangaze. Ng'atikkidde engule ku mutwe, n'ekitiibwa oyo eyattibwa, entiisa eribawo nnene kabakangaze. Kale owooluganda Yesu Bwanaja, muyitibwe tunabeera kabakangaze. Alijja wamu n'okumyansa byonna byetuukisa abantu, bijja kumanyibwa mu lwatu kabakangaze. Kale owooluganda Yesu Bwanaja, muyitibwe tunabeera kabakangaze. Alisanyukira ababe abaliba mu ngoye enjeru ezayozebwa mu musaayi gw'omulokozi. Kale owooluganda Yesu Bwanaja, muyitibwe
tuwe ekisa fena tukulindirirenga tusanyuke okukulaba bono bangose kale owoluganda Yesu bwanaja luyichikwe tunabera kabakangase kale mbakulisaayo nnyo mu luyimba Mukama waffe yeebazibwe. Kituufu oluyimba lwogedde bulungi nti twayitibwa ku mbaga ye. Kale twetaaga okubeera ku mbaga ey'obugole efaanana bwetyo tuleme okusubwa nze naawe. Enkyaleero ennaku z'omwezi nga 18 omwezi guno ogwa January 2025 tuyina omutwe gwe tugenda okuyigako enkyaleero ogwatuumiddwa erinnya nti okwanukula ekitiibwa kya Katonda. Okwanukula ekitiibwa kya Katonda. Kale mbasaba tugende mu kyokuyiga naye nga tumaze okwebaza. Mukama tukwebaziza nnyo olw'enkyaleero, weebale okubeera omulungi gye tuli, yongera otuyigiriza n'enkyaleero ate n'ebigambo bye tuyize bireme otusaliza omusango wabula okututeekateeka olw'obwakabaka bugenda okujja. Beera naffe ffenna n'abo bonna abali ku ntimbe za TV nga balaba tuyigire wamu ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekyandikwa kigambibwa ekiti ku Bikkulirwa essula esooka lunyiriro 17 bwe namulaba nengwa ku bigere bye ng'afudde. Kanziremu. Bwe namulaba nengwa ku bigere bye ng'afudde n'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya, nze ow'olubereberye era ow'enkomerero. Mukama waffe yeebazibwe olw'ebigambo ebyo. Omwanjuzi waffe omuwandiisi waffe omulungi alina ebigambo byatandise obulungi bye njagala atugabanire wamu ffenna nkyaleero. Agambye bw'ati nti wali owulidde ebigambo bino, nze nenzirika nenfa. Agambye bw'ati wali owulidde ebigambo bino, nenzirika nenfa. Abitadde mu bukomera. Ekyo kyekyatuuka ku Yokaana mu lunyiriri olwaleero olw'17. Yagwa ku bigere bya Yesu Kristo ng'afudde. Nga kya muwendo nnyo. Kiki omwogezi ono kyagezaako okutulambulira? Kiki ekyasuula Yokaana ku bigere bya Yesu n'atuuka okuba ng'afudde? So era si ye yali asoose. Nedda. Muwulire bino ebigambo nti ne Danyeri yazirika bwe yalaba ekitiibwa kya Mukama. Weewaawo. So ne mutasigala mu nze maanyi gonna. Kigambo kito kyogera Bayibuli. Kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze, ne siba na maanyi nate. Bw'osoma mu kitabo kya Danyeri essula ey'ekkumi olunyiriri olw'omunaana bw'atyo bw'awandiika ebigambo ebyo. Oyinza okutwala akaseera n'osomayo, ffenna nsobola okugabanira wamu ekyawandiikibwa ekyo. Naye ayogedde bw'aki? Ayogedde n'agamba so ne mutasigala mu nze maanyi gonna, kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze, ne siba na maanyi nate. Weewaawo, ng'era omwana w'omuntu bwe yalibadde gwe nange toyinza kusinkana kitiibwa kya Katonda ku bigere bye n'osigala kye kimu. Bwe batyo abaddu ba Katonda bano bagezaako okulaga ekyabatuukako. Yokaana ekyamutuukako bw'agwa ku bigere n'agamba nti nenzirika era nenfa. Danyeri n'agamba nti nesiba natwanyi n'akamu mu magumba gange nate. Ayogedde bw'ati n'agamba nti
onojjukira nti embeera yali efaananira ddala bweti yali evuddeko n'akabi, alyoke annyonnyole endabika ya Yesu mu ngeri efaanana yenna. Yokaana bw'ati. Gwe leero bw'oba osisinkanye Yesu Kristo, singa osisinkanye ekifaananyi kye mu kitiibwa kye, nga bwe tuvudde emabega nga tujja tumuyigako, gwe wandibadde ofaanana otya? Weewaawo ng'omwana w'omuntu twonoona, era twandibadde tusooka kufuusibwa nnyo na kukyusibwa nnyo ffe okusinkana Yesu Kristo. Naye singa akusanga mu mbeera yonna gy'ofaanana, toyinza kusigala kyekimu. Omuddu wa Katonda kyavudde agambye nti n'obutuukirivu ne bufuuka ng'ekivundu, kubanga kaki kalungi k'oyinza okukola gwe okufaanana omulungi maaso ga Katonda? Tewayinza kubeera. Kisa kinakwagala kwe. Weewaawo agambye bw'ati. Ayogedde bw'ati n'agamba ebifaanagana tebikoma kwawo ku Danyeri yekka nga yanukula oluvannyuma lw'okuzirika. Malayika Gabulyeri yamukwatako olunyiriri lw'ekkumi bw'ati bw'ayogera. N'agamba nti totya Danyeri, totya olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri, ng'era Kristo bwe yakola ku Yokaana mu lunyiriri olwaleero lwe tusomye olw'ennyiriri lw'ekkumi n'omusanvu mu kubikkulirwa essuula esooka. N'amugamba totya. N'eddaali n'amugambamu ebigambo olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri, n'amugamba totya. Danyeri 10 olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri. N'amugamba totya. Tewali ayinza kusinkana Yesu Kristo n'atabeera na kutya. Ki ekiyinza okuleetera omukristaayo, ki ekiyinza okuleetera mwannyinaze gwe nange okutya okugenda mu maaso ga Katonda? Kiki? Kiyinza okuba nga okimanyi mutima gwo, kiyinza okuba nga kyalwatu, oyinza okuba nga obadde okizanyisa nga tomanyi gyekiri, naye buli omu yeekebere yekka alabe bwe baasaanidde okusiimira mu maaso ga Katonda, mu maaso ga Yesu, singa aba alabisiddwa mu maaso ge. Agambye nti ne malayika Gabulyeri bw'ati omugamba nti totya. Yamugamba totya. N'amugamba Danyeri nti totya, musajja omwagalwa ennyo. Danyeri nti yali musajja omwagalwa ennyo. Olunyiriri lw'ekkumi n'omu tulaga n'olw'ekkumi n'omwenda. Yokaana yeeyogerako mu nnyiriri ye nga omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga ennyo, the best friend to Jesus Christ. Nti Yesu Kristo yalina mukwano gwe nfiira bulago, omuyita enfanfe nga yali Yokaana. Era Yokaana akyeyogerako n'agamba nti yali omuyigirizwa wa Yesu gwe yayagalanga ennyo. Naye ekigambo kino kijja kitegeeza ki gye tuli enkyaleero? Makulu gaakyo nti ekibi tekitulekaawo ffekka, era kisigala kitulumiriza okutulaga nga bwe tuli ababi mu maaso ga Yesu Kristo. Sina kintu kye kiviirako n'okutya n'okugenda gy'ali. Kale n'abaddu ba Katonda Yokaana ne Danyeri ebyo byabatuukako biyinza okuba nga si byabufu nnyo gwe kyewandibadde otuukako nange kiyinza okutuukako ng'osinkanye Yesu Kristo. Yokaana yeeyogerako mu nnyiriri ezo nga bwe tukirabye. N'agamba nti gwe yayagalanga ennyo. Bw'osoma Yokaana 20 olunyiriri olwabiri. Singa osome mu Yokaana olunyiriri olwo, Yokaana katusomeyo okubanga Bayibuli tuzirina, tewali nsonga lwaki tetusoma essuula ya 21. Kale mwena okutte Bayibuli tuyinza okugendako mu Yokaana essuula ya 21 n'olunyiriri olwo olwabiri. Kale ayogedde bw'ati. Ayogedde ebigambo bino mu lunyiriri olwabiri n'agamba Peetero bwe yakyuka n'alaba omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga ng'agoberera, era oyo yagalamira mu kifuba kye ku mmere ey'ekyeggulo, n'agamba nti Mukama wange, ani anaakulyamu olukwe? Kale kanzireyo wali tusome bulungi tutegeere ekigambo kino. Peetero bwe yakyuka n'alaba omuyigirizwa Yesu gwe yayagalanga ng'agoberera, era oyo ye yagalamira mu kifuba kye ku mmere ey'ekyeggulo, n'agamba nti Mukama wange, ani anaakulyamu olukwe? Ani anaakulyamu olukwe?
Peetero yali abuuza ebigambo ebyo naye ng'alabye omuyigirizwa we eyali amwagala ennyo nga bali bombi nga batambula era nga bali ku kijjulo nga bw'alaze mu kyandiikibwa ekyo. Kubanga baatambulanga naye, baalyanga wamu naye, n'ekyeggulo baali bakiridde wamu. Peetero amubuuza ebigambo ebyo ani? Kubanga tewandibaddewo alya mu Yesu olukwe wadde nga waliwo mikwano gye gifaanana bwe gityo ne gikkiriza n'okukkiriza aliibwemu olukwe. Kyali tekisoboka. Kale nno tusoma ebigambo ebyo ffe okutuwa obuvumu n'amaanyi nti twandibadde tusinkana Yesu Kristo mu mbeera esoboka nga titufunye na kutya wadde okweraliikirira kubanga mukwano gwaffe asinga. Yokaana yeeyogerako bw'atyo. Kale labayo nti oluvannyuma nga bamaze okuzzibwamu amaanyi mu ngeri eyo, abasajja bombi baaweebwa okulagula ebiribeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Yesu Kristo asisinkana abantu bano babiri, Danyeri asisinkana Yokaana, naye bonna babasinkana abawa ebigambo ebyokwogerako era ebyokuwandiikako eby'ennaku ez'oluvannyuma. Gwe Yesu leero singa aba akusisinkanye yandikuwadde bigambo ki? Tusooke twebaze ekisa kya Katonda bw'oba osobodde okufuna omukisa ogumusisinkana, kuba njagala kubategeeza bannyabo ne bassebo si kyekyangu, it's a rare opportunity gw'okusinkana Yesu Kristo mu mbeera efaanana bwetyo singa oba toteredde, singa mba seeterezezza. Ng'akyali ku nsi, omuwandiisi agambira amaaso n'atuyigiriza nti ng'akyali ku nsi Kristo yateranga okugumya abayigirizwa be mu ngeri y'emu. Totya, ekigambo twakisomera. Yayinzanga okubagamba nti muddeemu omwoyo. Bw'osoma Matayo essuula ey'e14 olunyiriri olwa27. Kale nawo tuyinza okusomayo kubanga twagambye lunyiriri ku lunyiriri, kigambo ku kigambo. Kituufu Yesu agenda maaso n'okutugumya mu mbeera zaffe nga bwe tufaanana. Akyayinza okutugumya n'atuzzaamu amaanyi nti muddeemu omwoyo. Matayo essuula ey'e14 gye mbikkula wano. Matayo 14 tugenda kusimba amaaso ku nnyiriri ezo 27, 13, 14. Kale olunyiriri olwa 27 mu ssuula ey'e14 agambe bw'ati. Amangu ago, nsoma lwa 27, agambe bw'ati. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno temutya. Olunyiriri lwa 28 agamba Peetero n'amuddamu n'amugamba nti Mukama wange, obanga ggwe wuuyo ndagirira nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi. Laba omukwano oguba yasaza mu kabu Yesu Kristo ne Peetero. Amugambye nti Peetero n'amuddamu n'amugamba nti nze obanga ggwe wuuyo ndagirira. Naye ng'eri mu lwa 27 agambye nti amangu ago Yesu n'ayogera. Mangu ddala Yesu tatuleka kubutaabutana na kutya kumudduka mu maaso ge. Agambye amangu ago, kiba kitegeeza wandibaddewo okukerewamu. Naye agamba nti amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno. Mukama waffe yeebazibwe. Ate bw'osoma eri mu ssuula ey'e17 mu kitabo kyekimu ekya Matayo, ayongedde n'atulaga ebigambo bye bimu. Yesu kituufu atugumya atuzzaamu amaanyi. 17 amaaso katugasimbe ku lunyiriri olw'omusanvu. Kale tujja kusomako oluusi ne mu ssuula eya 28. Kale agambye bw'ati 17:7 n'ayogera bw'ati. Ndabye waawo. Awo Yesu n'ajja we bali n'abakwatako n'abagamba nti muyimuke temutya. Bwe baayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu mulala wabula Yesu yekka. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amangu ago abayigirizwa be kale awo Yesu n'ajja we baali n'abakwatako n'abagamba nti muyimuke temutya. Ekyo kigambo kyokka kitumale okuba nti Yesu atugumya obutatya. Yimuka maama, nnyabo oba ssebo atudde yandaba. Yimuka kubanga Yesu agambye totya, yimuka. Yimuka, guma ddamu omwoyo,
kubanga ali naawe, yimuka kubanga ajja kwanukula n'ekitiibwa kye eky'obwakatonda okusabako kwonna kw'olina enkya ya leero. Mukama waffe yeebazibwe. Katusomeko n'olunyiriri luno olw'ekkumi mu ssuula ya 28, mu ssuula ya 28 eya Matayo. Tugenda kutunuulira lunyiriri olwo lwatuwadde olw'ekkumi. Kale agambye bw'ati, twagambye lunyiriri ku lunyiriri. Awo Yesu n'abagamba nti, temutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Galilaaya gye balindabira. Mukama waffe yeebazibwe. Yazze mulaga nti awo Yesu n'abagamba nti temutya. Kale ekigambo temutya Yesu akiddiŋŋanamu emirundi egitegeerekeka era egirabikako mu byawandiikibwa. Bwe banga ebyawandiikibwa bituufu gy'oli, bituufu gye ndi, bw'obanga okkiriza mu kigambo kya Katonda, kubanga twategedde olunaku olw'eggulo bwe twali tuyiga nti ekigambo kya Katonda kiramu. Mukama waffe yeebazibwe. Ekigambo kya Katonda kikozi, tayinza kwogera n'okukola n'atakola. Ekigambo kya Katonda kisala ate kirumiriza omwonoonyi okusobola okutereera. Kati bw'aba agambye nti kyakutereeza ate nga weekiri kyalubeerera n'okukola kikola, gw'olinze ekimwannyinaze enkya ya leero. Mutegeeze bw'atyo agambye totya, ajja kubeera naawe mu mbeera zonna z'oyitamu. Bannyabo ne bassebo, bw'osoma akasimu kagenda mu maaso, omwandiisi atutegeeza nti wano mu lunyiriri luno Kristo ayogera ensonga yennyini lwaki tewali nsonga ereetawo kutya, kubanga ye w'olubereberye era ye w'enkomerero. Mukama waffe yeebazibwe. Lwaki tewali nsonga ereetawo kutya, kubanga ye w'olubereberye. Ansa tugifunye. Kati atugambye bw'ati nti olubeerere w'enkomerero. Ebyo bye bigambo byayogera ku nkomerero y'ekitabo mu Kubikuliro ya 22 ne 13. Bye bigambo bye bimu, naye era bye bigambo byennyini ebya Isaaya essuula ya 44 olunyiriri olw'omukaaga. Katonda bwe yagambira nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda, kabaka wa Isirayiri era omununuzi we, Mukama ow'eggye, nti nze wa lubereberye era nze ndi ow'enkomerero. So tewali Katonda wabula nze, oyo Katonda yekka. Kale n'ekirala, Katonda agenda mu maaso n'agamba temutya. Totya mwannyinazi. Muganda wange totya, alaba ABN nkya ya leero nti totya, so temukemuka, temutekemuka, temutya ate temutekemuka. Lulimi luyinza okuba lukaluba nnyo, naye bw'oba totya kiba kitegeeza toyinza na kuterebuka kuva ku kigambo kya Katonda. Bangi bayinza okutya n'okuterebuka ne baterebuka ne bava ku kigambo kya Katonda. Naye beera munywevu, ddamu amaanyi, ddamu omwoyo, oleme kuterebuka kuva ku kigambo kya Katonda, kubanga gy'onoolaga mwannyinazi wayinza okuba nga siwe wasinga obulungi. Obwedda saakubuulira n'enkiraga. Yesu Kristo ayogera ebigambo ebyo nti temutya so temukyemuka. Obwedda saakubuulira n'enkiraga. Didn't I speak? Didn't I prove it? Saakyogera era bwe nakyogera tekyatuukirira. Ye bwe kyatuukirira era saakikulaga mu bikolwa. Mukama Katonda atulaga ebigambo bino byonna byonna kutuzzaamu amaanyi nti waakiri tusobole okwanukula okuyita kwatuyita enkya ya leero. Kale agambye nti tewali nsonga ereetawo kutya, kubanga Katonda oyo yekka alina okumanya kwonna. Yatugamba nti ye alanga enkomerero okuva olubereberye mu ssuula ya 46 buli kintu Kristo kye yagamba Yokaana okuwandiika. Oluvannyuma ekyafuuka ekitundu mu kitabo kyakubikulirwa kyakubaawo kyonna Mukama Katonda kye yayolesa Yokaana, nyabo ne ssebo atudde yandaba, kibaddewo, kyakubaawo, kijja kubeerawo. Tewali n'ekimu kyayolesebwa na muddu wa Mukama kitajja kubeerawo. Nti agambye nti Kristo alituukiriza
enteekateeka ye ey'obulokozi. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe. Alirokola abo abakkiriza ekigambo kye era okuva mu kufa okw'emirembe n'emirembe, bafune obulamu era n'obuwanguzi obw'emirembe n'emirembe. Mukama waffe yeebazibwe. Nze nkyaleero kiki enjagadde oyige, kiki enjagadde tugabane ffenna, gwandaba mwannyinaze. Yesu ayogedde ebigambo bino nti Kristo alituukiriza enteekateeka ye yonna ey'obulokozi. Era bw'agamba nti ajja kwanukula, totya jangu, gw'olinze eki akyatudde eyo, lwaki tosembera gy'ali? Kubanga omukisa gwe gukyaliwo, akyagutaddewo eri abo aboonoonyi abaagala okusembera mu mikono gye. Agambye teyayogera n'okutuukiriza n'atatuukiriza. Kiki ekyo Mukama kye yasuubiza ky'atatuukiriza oba ky'atajja kutuukiriza? Kyavudde atugambye mu kitabo kya Yokaana kyonna tewali kye yalanga eri omuddu we nti ne kiralema kutuukirira. Ye agambye nti ye Kristo ow'enteekateeka ey'obulokozi alirokola abo abakkiriza. Gwe mwannyinaze okkiriza. Njaga kutwala omukisa guno okusaba okkiriza ekigambo kya Katonda nga etabaaza okegenda okukuluŋŋamya, kubanga ekigambo kye bulamu. Ekigambo kye bulamu era ye mwe muli obulamu obwo bwe tutalina kuno ku nsi wabula obw'emirembe n'emirembe, bw'ateeseteese okutwala abanunule be abali bakkiriza ekigambo kye. Kale okufa tukuba tukyatuyinza kutuyinza nate kutuwangula wadde amagombe, kubanga alituwa obulamu obutaggwaawo paka enkomerero bweribeerawo oba lwalidda okutukima, era bw'atyo tubeere n'obulamu obwo mu nsi ensuubize bwakabaka obw'omu ggulu egyo agenda okuteekateekera ebifo naffe tubeere eyo emirembe n'emirembe. Mukama waffe yeebazibwe olw'ekyaleero. Weebale okubeera omuyizi omulungi, weebale okutwalanga akaseera n'owulira ebigambo bino ate n'ofuba okubitegeera ne weeyongera n'okuyiga, kubanga akaseera ketumala nga kayinza okuba tekamala. Naye twebaza ekisa kya Katonda kubanga tosudde ekigambo kye era yongera okuyiga. Mukama akumpeera omukisa kwe kuyiga era n'okugabana kwe tubalinako olwaleero mu kasimuka kaffe. Mukama abampeera omukisa, mwebale okubeera abayizi abalungi abatakoowa buli kaseera buli lunaku ne tubeera ku nsulo y'ekyenkya. Kale katumalize ebigambo bino n'essaala. Mukama atuwa omukisa olunaku olwaleero. Taata atudde mu ggulu, tukwebaza ekisa kyo n'okwagalako. Otulaze ebigambo ebirungi ng'oyita mu muddu wo Yokaana, ate nga ne Daniel wabimwolesa n'otugamba nti tetutya, kubanga toyinza kubanga oyogedde nti onoobeera Katonda waffe ate n'otatuukiriza ekyo. Naffe tujja maaso g'enkyaleero nga tukwasa olunaku olwaleero nti tukwadde obulamu bwaffe obutambuze era obukozese ky'oyagala. Tuwanguse mu ntalo zaffe mu kutya kwonna okw'ekitalo kwe tubeeramu. So nga ate watugumya n'otubuuza nti ani mwayinza okwerayikira n'abaako ne kyeyongerako, tewali. Oba ng'oliisa ennyonyi z'omu bbanga n'oyambaza n'amalanga g'oku ttale, toyinza kutuwa na kukirawo. Oba nga ffe abaana b'abantu tuwa abaana baffe ebyennyanja nga babisabye ntabawa misotaago, toyinza tuwa kukirawo. Tukweyanziza nnyo kubanga okkiriza ffe okubeera ng'otwaniriza mu mikono gyo. Otugumiza tuleme okutya, tunyweze entegetege ezifumbye, tuwe ekisa kyo n'okwagala ku bitukulemenga, otuluŋŋamyanga n'Omwoyo Mutukuvu abeere naffe paka enkomerero, otusange tweteeseteese kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.